international level naye kati oluyira ebulaaya lwakwata era tuba tulina okwongera okunyweza natti okusitula bannayuganda. The role of Ugandans living in diaspora is a pivotal role in the downfall of the dictatorship of General Yoweri Kaguta Museveni. Sente ziweerezebwa wano over $4 billion of revenue ezijja wano mu Uganda bwe butabalika bumeka. Bwe ngamba 4 billion oba ogenda mu butabalika nga 12 of the national budget nga gwe pool yo kyesobola okuyingizaamu obutabalika 36. Kati toyinza gamba nti abantu abo kubanga wano family emwe bano omuntu omu ali ebweru ne biggwa byonna okuziika balinda ye ne wabo abaye basenga ali mu America nti owaye twafiiriddwa balinda ye akole ki abeere mu nsonga because the economy in Uganda has crumbled. Na ntero gamba abantu mu diaspora nti mwate twandirwanye nnyo babuulirira kubanga mwe musinza okusitula omugugu omuki omunene omuntu ab'oku mu family bw'oba oyogera nabo amaziga ge balina ag'ebyo ebibatuusiddwako wano mu Uganda amataka gaabwe ganyagiddwa with impunity kubanga bamanyi tebaliiwo bazimbye ebizimbe tebizimbiddwa beesize family members tebabayambye bagezezzaako ne mu bye bafunye ebyabo abantu ba gavumenti bazze babitaddeko ebigambo bingi nnyo babibatutteko. Wano waliwo omusajja yava e Zambia yafa n'okufa. He was a doctor retired. Yajja avuga motoka ye kuyita Namibia, ava Namibia something like that. Bamuchunya paka kufa. Okay? Kakati tosobola gamba nti abantu abo tobeetaaga ekyokubiri balina exposure. Ekirala bagezi nnyo. Ffe bwe tugenda eri tusisinkana abantu ab'enjawulo bayinginiya b'ennyonyi abakola mu makampuni ge twegomba Microsoft ng'akola mu Microsoft era nga y'omu ku bakegezi munnyo abakwatagana ne parts ezo ezikola kompyuta mu nsi yonna ng'atuula wali mu Seattle. Abantu abakola investment banking ez'Amerika in $1 million be bantu betwetaaga because eggwanga lirina kutambulira mu future terina kutambulira mu past. Kati ffe obuzibu bwe tufunye myaka 4 bano tebatufuze bufuzi myaka 4 batuzize mabega myaka ameka. Nkugambye omuntu eyagenda Bulaaya emyaka 2 emabega 3 amanyi nti Kololo kibuga ky'abagagga era osobola omuguzaayo ebbeeyi naye nga Kololo gafuka mabaala kubanga abaana baali tebasobola kubisustaininga tosobola kunyagulula n'olowooza nti byonyaguludde ogenda kubanga okujjako nga nono omuyigiriza okunyagulula. So the role of the diaspora is very important. They knock doors bakonkona ku nzigi ez'enjawulo. President wagenda Bulaaya era Abannayuganda abawangalira Bulaaya bayambako mu mirimu okutambula egy'enjawulo. And in the National Unity Platform kyanjawulo kuba twafuna omwagala w'abangi yaggula abantu bonna amaaso bantu bali involved. Ffe kankubuulire lwakuba nti ffe twesalako naye banjagala Australia, banjagala Japan, banjagala Saudi Arabia, banjagala London, banjagala Copenhagen, banjagala everywhere. Mirimo gya ggwanga. Era bawulira ati ate it is not easy okujjako nga oli akikunnyonnyodde era nze omuntu gwe neewuunya ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi. Mwewuunya. That man is very hard working. Sikolangako na muntu mukozi nga Kyagulanyi Robert Ssentamu mu by'okujjako nakyemalira. Mau yali akola. Oma omuleke kati ate ye oyinza oga nti yali akola nga results zaalinawo zezo zaalaga kati. Nina wenjagala onse. Kyekugamba ki engende ezo si nyangu. Engende ezo si ki? Si nyangu. Omuntu oga nti abadde mu bbanga essaawa 24 nti ate mu wiiki 2 si ssaawa 24 okulambula ebibuga ebyo okubimalayo. Nti nze lwe nagenda mu America ffe twesala kutunga tetusoboka time bad tulina okuddeko kubanga state ziri 52 bakwagala mu state 4 ezikakasiddwa ntulinamu obuwagizi obw'enjawulo. State ameka okutuusaayo enjiri tetubudde tewali. So kyova olaba ntuwaayo ennaku ntono 10 ku 2
okulaba nti tukwasaganya diaspora yonna era twagala okwebaza president kubanga omuliro ogukumibwa mu diaspora okwekalakasa okubeera mu embassies kakati gwe tomanyi nti wano ambassador omu amemukamata kwa Siriwale amemukamata kwa Siriwale ya chini waiswa amawulire g'okusindikiriza bambasada ba Uganda abatukiikiridde n'okukuuma ekitiibwa kya Uganda ebitalo w'amayanja mwe abali mu lutalo lwa struggle oba mu lutalo lw'enkyukakyuka tekibakosa ng'ate basajja bamwe babatika babakomyawo ku butaka tekitukosa gwomanyi obuswavu obuli ku Uganda kwaga amawanga agama nava wano nenkubulira ekiri ekata nti waliwo baki Bafilipino baba nkubulira mazima tulinawo ogenda kwembase mu Uganda n'ofunirawo ssanyu representation ya Uganda kati ne bagamba nti ono Mayiga abadde ye yateeka kasino mu embasi embasi yagiteeka mu Chinese yateeka mu Chinese Kayungu kati wano ku Masigidi ne bakukwata emange manju nga muzanya Chinese naye yateekamu amatatu ambassador embasi nagiteeka Chinese kano kafuna kano tekafuna Dubai bategerera kunkune musajja ebintu byakola nga bamukubya amatatu tebamutegeera asiba Man United ambassador nti naye byo survive alina okubaako mu bulamu obuteebereza Arsenal anaagoba taagobe ambassador w'eggwanga lyammwe byabadde byaddala ate kati nkugambye bamudikiralinze baatikana mutikke alina kuba nakusookera mukomera kuba that is criminal oli naakola ekintu ekiri undiplomatic omayinza ate ndi consultant mu international diplomacy chepe wajenda naakola ekintu kyotasuubira nti omuntu yenna nga yagenda mu orientation okubugumizibwamu mu wiiki ezisooka asobola okukikola okwanganga bannansi okwanganga abantu abavuddeyo mu mateeka abalina olukusa kubanga bamanyira wano ebyobulisamaanyi ebyokakasa najja because ambassador gwe balonda as a result of political failing nti ba diplomat abeera diplomat ekigambo diplomat alina okubanga alina ebintu n'engeri gy'onywamu akenge ku mukolo bakakuyigiriza n'engeri gy'onywamu amazzi bagakuyigiriza n'engeri gy'okwatamu obuso kakati oyo bw'aba yeeyisa bw'ate mu luguudo looza bw'aba atudde nabo ku mmere akola ati kuba diplomat oba representative w'eggwanga lyonna mu eyo ensi era baba okusobagana gwogo bayita gwotikirira president ebyamangu gwotikirira bannansi ebyamangu naye oyo yabadde azanya amatatu oyo omuzanyi w'amatatu ate nga ye basajja banga basiloboti mbatumidde nnyo yagajja ku siloboti yali wa UPC kino jjajja byakoze gavumenti y'ekintabuli abantu be bonna be yakula nabo amaliriza nga atina okuba ngeri gyene gy'abasiimamu muzanyi wa Chinese kakati oyo imagine abaana abali mu detention facilities mu nsi z'Abawarabu imagine okutulugunyizibwa kw'abanyinaffe abali mu nsi ez'ekyombo ky'Abawarabu tayinza bana budde bwabyo nga bamukubye wano tofuna wano ofuna bazikubye zonna ate n'ogamba nti agenda kusigala ngassa alowooze ku baana abali mu kunoonya survival olw'okubanga nti wano mwalemererwa enteekateeka naye ono gundi ono we Acheng ye bagambye nti bamudikiralinga pasuna nani gurata nti siba mu mangu tutakwagana nti bangambye nti oyo ye mwamukoze ekigambo n'avaayo lwakwogera ku bikolobero byammwe ab'NUP anti ekisooka babadde balina ekisooka baba n'obulimba bwe bamatiza bannansi eri mugali amawanga okwekalakaasa nange nekalakaasa polisi kubuuza n'okubuuza nti mwagala kuyitawa bannange tukoze tutya mutuusewo muti emizindalo gye mulina gikasuka kyenkana ki tubongere gisukawo ontegedde bulungi okubanga abannansi ensi yaabwe basobola okusalawo naffe abagenzeeyo obugenzi
kubanga dembe lyo it is your right kasita ogenda noba nga ofunye parameters n'ensonga nga weeri kasita oba nga kipande era ebipande ebyo bizuukusiza abantu bangi nnyo ne gavumenti nnyingi nnyo. General Yoweri Kaguta Museveni gweobuuza role of the diaspora talina endorsement yakuwangula kalulu kano etagiina. Gwe mpa congratulation message ya America ku Museveni okuwangula kano akalulu akawedde. Pa congratulation ya Bungereza. Bungereza yagezaako kubiteekayo ng'omuntu yamala n'abijjayo. Naye tuddiringa mu jurisdiction ne geopolitics ali kukiri nti every successful coup does not ate kateno gye bayita successful bloodless coup, because General Museveni has toppled the constitution, has raped the entire jurisdiction of the doctrine of separation of powers and the sanctity of the moral fiber of democracy to our nation without prejudice. Oyagala toyagala. Okay. Bajiyita Pali FM 17 ekkula eri omuntu wa bulijjo. No appointing omuntu nga tabugumiziddwako wadde. Newankubadde mmwe bambasada be bagobye mwe mubatwalanga ekitagasa naye gavumenti egamba nti yo bazira baayo. Omanyi ba pain ba ambassadorial staff, ba diplomatic staff, abantu abayigirizibwa obuzibu bwe bayitamu obungi ennyo okubanga bakolagana n'abantu abali extremely naive, inept and corrupt okubanga be bahead ba those embassies, political heads. Because ambassador omusindika mu nsi okusinziira ku buvunaanyizibwa n'enkolagana nayo gy'oyagala obeere n'ensi eyo. Oba otegedde nti diplomatic relations ye alina okuzikiza omuliro gwandibadde gwaka wakati w'amawanga naye kati ono ye afiweringa muliro. Oba ntegedde the role of diplomatic relations kwe kuba nti wabeerawo okwogerezeganya nga National Unity Platform bwekkiriza nti mu nkola ya demokrasiya buli omu ng'asalawo nga bw'abasazeewo nga temuwambye bantu, nga temutulugunyiza bantu, nga temukutte baana ba bulenzi wadde ab'obuwala, nga temubatreatinze nga batali bantu, tusobola okwogeraganya ku biki Uganda gye twagala tutambuleko. Era ffe lwe lutalo lwaffe okuteerawo abalala eddoboozi kubanga ffe lyaffe libadde lya buwaze. Taasulewo taasiibewo. Okay. Bajiyita Pali FM 17 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mukulu wa Iswa watuukidde nga ababaka beeteekerateekera okugenda eggulu okutandika entuula zaabwe eza regional sittings. Wabaddewo okubagana empawa, abamu ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti bajeemedde ebiragiro bya loopu nga bagamba nti tulina okugenda. Tandikirawo. Ekyo kisuubirwa kubanga sente nyingi ezitambuzibwa. Ekyokubiri ku ludda lw'abantu, abantu bakimanyi. Njagala nninde mpulire mu lukiiko olwo bagenda kuyisa ebyuma bya kansa mu mambuka bimeka kuba kattere n'ekimu. Njagala kuwulira eyo gye bagenda okutuula bagenda kukyusa ku bulimba bwabwe, bagenda kukola kilomita z'enguudo meka mu mambuka. Ladies and gentlemen, I want to hear the Parliament of Uganda pronounce itself on electrification of northern region. Njagala mpulire ettaka lya APA Museveni agenda dibadiza. Njagala mpulire ebyo okujjako kuwuddisa bannansi okudduka mu kibuga is clear kubanga bamanyi nti essaawa yonna government will be toppled. Balowooza kababiteeseze ewala n'okulowooza nti bagenda condescending abantu nti babaleetedde ssente. Oli nagamba nti parliament ennamba ekimu ku bitwala lwaki etutte. Mpulidde omujjego oyo gwe muyita speaker. Muwulidde ng'era ali mu ngeri ye eya bulijjo eyo ey'obutafaanana nga bw'alina kufaanana. Nti omanyi parliament bwe tunagituuza eggulu woteri zigenda kujjula. Is that kati ekyo oyinza okugamba nti the whole nation should benefit by that type of modus operandi
nti muyinza okuba nga yeeyo national strategy yammwe ey'abannansi okufuna mu gavumenti nti genda tuzaayo palamenti. Tenti ya photogenics evudde eggulu, evudde eggulu. Okubuzaabuza bannansi ntwala wali obumu ku banno abali ku kubuulira nti ensonga zonna z'olaba bakola kwe kudduka responsibility of accountability babanjibwa nga balowoozesa abantu kati nti katugende tukifuule tribal. Tujjukire Jacob Olanya. Jacob Olanya gwojjukira ennyumba mu ababaka ba palamenti mwetemu okugimaliriza. Mwagimaliriza gye yali azimba bannamawulire mu Nyambe gye mbamuleeta temugenda waliwo yakyadde mundeetera amaka ga Jacob Olanya ge yali azimba. Bw'aba omunene bw'atyo ku kyalo ng'ebibi bwe yavaawo tebiggwanga, kiki muyinza okusuubiza abantu b'ekyalo ekyo? Ensisira zigenda kuvaawo, abantu banaafuna amazzi ag'okunywa amayonjo, munaabunya amasannyalaze ne bava mu Tadooba. Muleke kulimba na kuwuddisa bannansi abantu okubalowoozesa nti region because one district wait musasanyiza obuwumbi 5 mu kisaawe obuwumbi bumeka 5 kati otugamba woteeri kubanga mugenda ne muzimbayo woteeri zammwe nga bannabyabufuzi tezirina mirimu kati mwagala okuzuwa emirimu. Olina kugambye nti kino ekyokusiba ekikookolo kyali kisuubirwa. Lwaki ogamba kyali kisuubirwa? Toyinza Joel Tusenyonyi gwe mayita ayinza gendamu obwo bulyake. That is corruption. Kubuzaabuza bannansi nti baneeka tuzze kubiteeseza ggulu kitegeeze Kampala byabalema tebaddamu bazza. Bwe baba bali batika ebbanga lyonna nti mubireete e Kampala ne bibalema bwe bazimba ebizimbe ebiyisa byonna nti tubakoye okuvanga eggulu kati egenda kuba mumaze okuteekawo regional government zigenda kutandika okubeera operational. Oba jjajja yakoye Lubambensi nti mumulimbidde mumudyekedde omwo era abatambuze mu mutambuze Uganda yonna ajja ayogerereko mu Masaka, ajja ayogerereko mu Mambuka, ayogereko mu Maserengeta, ayogereko ne Mbemanga ne Mbogwanjuba. Kino kireka wajowero. Ffe tetulwana lutalo lwa mmere lwa piraawo. No, we don't fight about today. Era kyova olaba olumu tuwetekoona ng'olaba nti NUP eyo neba ng'ate ekyo kyekikulu lwaki egenze mu kuwoza yandibadde kyekisirikira tugamba tulina bye tuyimiriddeko toyinza kutujja ku ebyo bye twatandika fe abamu you can't. We have sworn to liberate this country at whatever cost and we have a leader. Because a revolution without a leader is not a revolution. And that has been the problem of this country. Okujjawo abakuusa abalimba abaferesuuti tubeere n'omukulembeze ayimiridde obwentogo ku nsonga z'abannansi kyova olaba tutuuse wano we tuli nti kati olwaleero nakyemalira option z'alina kutwala abannansi mu magye n'abakuumira eyo mu General Court Martial kati obwa General tebukyatunulira bajaasi kubanga luli basooka kubata Mukunde nga be banyeenya within nga baga nti Tumukunde myaka 9 kati Machete yakamalayo 5 omugamba ki Kalanzi yakamalayo 5 omugamba ki era tebayinza okukulowoozaako kwe kwagala okukwata liability ate abakutta abaana ne babasiba ku ffe. Mulaba mwasibye abaana b'abantu nogalaba omujjega ono mujjega kika kyono atinza okuba nga ate ayagala okuteekawo emboozi etakwatagana olwo abasiba yaba ne credit. Bagiyita Pal FM. Waiswa abaana walaze empaka bannakibiina kya NUP ne bagendayo banakangavulwa. NUP munaye nagamba Nyanja kyona kyogerera wano NUP Nyanja gwe buli kifo ojja kukiraba nga kiri kungulu mu budde bwakyo obutuufu. Bwe twayogerera mu programu eyo abantu bangi tebatumanya nerero kati bamanyi we tuli. Nkugamba newe basabulenya otagiwona etatengereza kwa surface hapo. Kanje tandikira awo. Toyina sabulenya gyolaba oba zolaba. Owayanga niba inongo bagaine amagombe gali bali awo abegomba tamale mirundi yafa. Tamale mirundi yafa. Tamale abantu tebamanyi
namala ne Tamale emyaka. Esther ndowooza yayinza ogimanya. Esther Joyce era nze okusaasira kwange ate tekwabadde erimu eri famire abasinga gye mumanyi. Nze famire yaffe ne Tamale eya Joyce awolaba wabadde akolera vidiyo ezo, era nze omuntu omu ku abo abaali ne Tamale awo ku Joyce omusajja w'enfanfe. It is absurd nti era afudde abantu tebamutegedde. Naye nze yaŋŋamba nti eriyo myaka gy'otuukako noba nga ate to live is more important than to die. So ebintu ebimu yatunuliranga aspect olw'ebingi bye yali amanyi nga alabanga it is only his survival instinct gye yaliko, nti walwana nga agamba awagira muhoozi bajja kulowooza nti akola ki, kijja kumuwa security. Kubanga Tamale olumu kati ebiriwo bwe yatandika emboozi ya abantu okuba nti batunde parts z'abantu, buli omu yalowooza nti mwenge. Ngera abantu balowooza kati nti okugjako Museveni njagana mwenge. Tugenda okuweta ekoona nga kituufu waliwo abanene mu gavumenti abaali batandise omulimu gw'okutunda ebitundu by'abantu. Era Tamale muwala we bwafa eyafa nga azaala Emmengo nali naye. Ebiseera ebyo Muhammad Nsereko yali andoopye, nali mutadde ku ntandalo y'amaanyi g'abantu n'agenda addukira ewa Tamale andoope. Tamale akawaiswa kwa Tamale abadde akimanyi nti nze you can't compromise me. Era nga yabagamba he knew it because Tamale saw me with Chibule long time ago. Just like Chibule knows it, just like Kaihura knows it, just like Museveni knows it. Just like okujjako kati abato bano abatata abajja kati saawa zino nefe jjajja tukubaganye naye kuva ku university era nga atulisa maanyi tewali kirala kyonna. Story empanvu. Era amanyi we will not and we can never. Era amanyi kubanga atuuka n'alaba nga babadde badduka nga tuva wala nga buubwo bujja kyate kati bujja ne Kyagulanyi jjajja byabako muke kubanga yali amanyi nti twajja twafa. Naye kiri Kyagulanyi kye yagamba ekimuli ekikola ki ekimera mu nkokoto kati yefe ebimuli ebimeze ate bannange Kayongo Mukama Katonda ono Mukama leero tuwese lino ekoona lino lyetuwese lino lyetuwese Kyagulanyi mumusanga dda lino lyetuwese wadde wabadde wazibu no bend over kasita awese wano ebisigadde nkulayirira wallahi billahi talahi Munnayuganda osigaza kintu kimu kibuli ebisigadde gone case internationally foreign go badde obimbuuza nti role of the diaspora eyaka bulungi kanzi gye tutandikira Waiswa. Owange nina embuuziyo olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold enfumba yange teddangamu